Honorable
Mulima Eto, Kiso, Muli Honorable Nantongo Fortunate Wichotira, Muli Honorable and Mayanja Sedonia, Honorable Kanike Vance, Ram Kamange, Muli Honorable Shami Marindi, Kanya Sibalabi and Kamango, Sabon Kize, Komao, Niazana Niazage, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulina Ajabimisa Kabanda, Minister w'ikibuga kino, kibuga Kampala, yakumwibaza nnyo kubeera nga naffe buli kaseera, era n'engeri gy'akutubuusoga z'ekibuga. Ate era ne Dr. Jesse Muyingo, Minisita waffe omukengu ku binabyandikiriza. Tulina abakiise abalala bangi bali ejjajja nga bw'okwasaganyizza wano amu nesobola kuba nabo naye ke bali mubumbi jjajja nsaba okwegatta ku nnamulyo w'abantu bano bonna okuyozaaleza baffe n'Obuganda olw'okwera olw'emyaka gina 32 nga baffe ali ku nnamulyo y'abajjajja be alamula Obuganda naye nga tukola kino era munzikirize neebaze nnyo abo bonna ababutuuzizza wano abo abakola kyonna ekisoboka okuzzaawo Obuganda emyaka gina 32 tulina okujjukira twatandika ku myaka ki olaba ani abaakikola tuteekeddwa okujjukira abantu abo n'okubeebaza tusiima nnyo nyini ddala 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 Ssaabasajja Kabaka wange aleekaza salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
abakulembeze obw'emirembo ebyokukola n'okuba nti bakkiriza omukolo guno gubeere wano ku kasozi Kibuli era nga tekikubiraga obumu n'okwatagana bw'abantu baffe wano mu Uganda ne mu Uganda twalira awamu. Njagala nnyo okumusiima Beene Kabaka wa Buganda olw'obuwagizi bw'atuwadde wano mu bukulembeze Kibuli era n'enkolagana ennungi gye tulina naye wakati mu kusoomozebwa n'abamu ku basajja be baali bagali okumutuusa okulaba okulala ebintu by'obukulembeze bwa wano byetwebaliza ddala okuba tutegeeragana tukwatagana era tusiima nnyo omukwano ogwo okuvudde emabega mu bakadde baffe emyaka n'ebisibo era nga tujja kugenderera. Olwaleero loza lwomukolo munene okugenda okusembayo omwaka guno nga tunagenda mu kulonda okujjako obuyinza bwa Allah. Ekyo lwaki njagadde nnyo okuwa omukisa bano bannaffe bannabyabufuzi boogere buli bwekituukako balero gamba nti omanyi kwe tebanyanjira ekibaki bankubye naye kulwokuba abantu okutugenda okukwatako bantu balina okusalawo agala mukitwale mbadde babalirabudde nebaddemu ensonga kugamba nti bino mwewuwe erekulanasemuka ate yekisobo kutikula okutunga bannayuganda mwenna okutwalira awamu okulonda kujja kyabamukuyingiremu ku mitendera gyonna inetolwokuti kaseera bituusa babantu obukulu temukkirizaamu miwaatwa temukkiriza bati bwemunaganda okuyengiramu atasobola ajja kukulembera ku kyalo ate otandika okubuuza nkuleka mukasembala kajjako omukuba naye nga guwagana okugenda okufuuka omukulu otukaawo kakololi bakusobeka mweero si kagambe gwesimanyi kukyalo kyange olwekyako kakati bannaffe mbasaba nnyo ebintu mubeera obuvunanyizibwa obutuukiriza emitendera gyonna. Basaba nnyo tuwagire abo bonna abalina empapula abalina obumanyirivu abalina ebisaanyizo baba bebatuukiridde bebatunuulire bube nga buyingira nabo. Omulembe gwe tuliko gwa kuvuganya ekijja kusangawo era tunakusanga ku kkubo bebatunuulire abalina ebisaanyizo abalina obuvunaanyizibwa bube mu mweka waabwe tusobole okutambisa Uganda. Naye abasaba abantu bano beetegereze nnyo waliwo bannaffe bannakigwanyizi abayingirira ebimeenu bali mu bimeenu okuuma empisa okuuma omukula
General Narishimo abantu bakubwira ko ari ibishaka gushyirwa mu bwonko no mu bwonko bwa Liliane Reverend Michael Boa, Reverend wa Central Uganda. Era ngandwano ne Reverend Dr. Hamilton Mutebi, Reverend wa Kampala ya Luna. Ate ngandwano ne Reverend Canon Tashicha, Muno ya batiza saba seja kwa Atera Reverend Canon Henry Sekawa Mwasubula Bizi Enamirembe Reverend Sekawa Katua Kapeo Mwalibizi Enamirembe Kutuzewa Okuyoza yose nyo Saba Sajja kwa Uganda Olutuka Ko Matikiraga Agomrundi Okwasa Tumwepi Gatute Unamulondo Alamu Uganda era bebazisa nnyo olw'enteekateeka ennungi era twagaliza Ssaabasajja Kabaka ate obuwanguzi emyaka mingi nnyo ng'atulamula. Katonda abeere wamu nammwe kampe baganda baffe tulina mukadde waffe okuva mu ekereziya Bishop agenda kweyanjulira era nategeeza nibanyo
Você
mu bulamu bwo. Tukwebaza olw'ebirungi byonna by'otuusizza eri obwakabaka bwo nga biyise mu kusiima. Tukwebaza olw'ebizibu byonna by'omuvuganyizza Ssaabasajja Kabaka n'Omuganda okukwagala. Tukwegayirira oyongere okukuumya obwo gy'ali. Bamalayika abo bamukuume eri abalabe n'enkwe zaabwe zonna. Muwe amagezi nga bw'agawa omuntu wo Solomon Kabaka, era omukuume nga bw'akuuma Yona mu kamwa ka Lukwata. Lowooza nnyo ku maama Nnabagereka Silivia Nagginda, abalangira n'ababbejja ne bonna abakola emirimu emirungi wansi w'obukulembeze. Tulowooza nnyo ku lw'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga, baminisita abalina olukiiko lwonna, bambaze ebyokulwanyisa eby'amazima, bongeze amaanyi mu mikono gyabwe. Kuuma obwakabaka bwaffe